Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Nkulamusiza nnyo. Sebo. Nze Kadima ku beat one. Nze nnyo Sebo mwami Kadima okunkubirako neyanze. Obulamu bwo buli butya bwo? Obulamu si bubi. Si bubi. Obulamu bulungi. Amannya njogera n'ani? Amannya njogera ne Florence. Yeah. Akameseji nkalabye wano. Ng'ongamba nti onoonya taata wa mwana. Ye Sebo. Walagajjala ate taata wa mwana okubula. Era nalagajjala matu mwami Kadima. Kuba naye nali nkikoze mu bugenderevu. Naye kati ekiseera kituuse. Ndaba ng'obulagajivu bwange tebulina kyebunyambye. Tebulina kyebwakuyamba. Kuba omwana ayagala taata we. Byatandika bitya? Mwami Kadima nali nkolera mu Kampala omwo. Saidi ze Kawanda nga nkola omwami mwami Paulo. Nga nkola bw'osigalo. Nga nkyali muto. Nenfuna omusajja oyo Jimmy Galabuzi. Kakati Jimmy Galabuzi ndimwagala era naleetera n'okungobesawo gye nali nkola. Jimmy Galabuzi nantwala ewuwe. Olw'omukwano omungi. Teyali mufumbo Jimmy. Teyali mufumbo naye bambi ye najja n'enzuula oluvannyuma ne benzirisayo ewa Jimmy kati negenda nga neyinda etuuka ewaka nga nensanga nga ndi lubuto. Kati nembere ewa Jimmy nempulya nga bintamye Jimmy nga mutamivu tetwakwatagana kale. Ng'oli lubuto? Olubuto nalutegeerera nga ntuuse embalala. Kaakati wewabeera ewa Jimmy wayita olumanyi? Nagenda nga sirumanyi. Naye nga muyombayomba ne Jimmy? Jimmy nga yawo. Nga biki ebibatabula? Jimmy ekyatatabula era ali mwenge. Mwenge ng'anywa? Ng'anywa mwenge omuyitiriza ennyo ennyo. Ate ng'omwenge ogwo anywa biri ebyo ebafumba ne bayiwamu amazzi ebintu ebyo bimunyalwe nga wasize n'omuntu mu nju. Tonto. Bannange kirabika bye bafumbamu amazzi agokya ne bayiwamu ebyo. Amalwa. Enekwete. Nga byanywa ne bimalako emirembe nenjawukana ne Jimmy nga sitayina na transporta tata we yampa sente ez'okuntwala. Ani akuwa sente? Tata wa Jimmy. Weekitegeeza Jimmy yali abeera kumpi n'ewaabwe? Yali waabwe awe Kawanda. Naye ng'eyo mu kyalo kyategeerayo. Kati awo ekyo ekiro nemwogerako omwenge nti mungi nansabulamu oluyi. Kati nensula kwa taata we. Era nangamba omanyi omwana oyo ebizibu bye bingi era we yannyonnyolera n'abakazi be yawasanga naye nga talina n'omu ng'alina ne gwe yazaalamu abalongo. Ekitegeeza yawasanga n'abayisa bubi ne bagenda. Naye ng'ali oku neŋŋamba kati nze agenda osobola. Naŋŋamba sente ziizo gwaba asalawo. Mwaka ki? Omwaka gwali gwa 2027. Okugjayo ebintu Jimmy era nankwata sente nali nzikwese na mukaleega nazinzijjako nensafaringa. Naye nenkola ki nentambula nemuviira sente nazinzijjako. Awo Kawanda waliwo mukwano mu brother we nali bali bagatta taata yeyansuza kati ku makyane bosi wange yali antutte nangamba jangozi odde waka nkuwese nkupakire ogende kuba ne munnyonnyola. Kati bosi oyo mwami Paulo naddamu nampakira nanteeka ku baasi era nenzira ewaka. Nagenda etuuka ewaka mu nnaku ezo nentegeera nga ndi lubuto nga sikyalina kyakukola. Kwegamba olubuto nalukuza
nenzaala omwana lwemala bwenti okuzaala omwana mama wange nangamba twala omwana okole ki omuteekeyo bani kadima nendowooza gye ngenda osuula omwana nengamba nalaba abakyala bonna balina abaana baabwe bonna bazaddemu nengamba kati nzaani gwe ngenda osuula omwana wange bani kadima nensafaringa n'omwana nga mama ndi butwala omwana kigambo kinagamba mama nengamba mu kifo ky'okutwala omwana eri kamutte muziike nkitegeere mbu omwana musse omwana wange muziike mu kifo ky'omutwala eri mama nanvaako kale mwami kadomanyi ntoba n'omwana mwana wange nemukuza sawa zino omwana mukulu kati awo nankuza omwana muwala mulenzi ali myaka ng'emeka kati agenda myaka 15 asoma omwaka guno taamu ey'okubiri omwana kyekyankubisiza essimu omwana yakyankalana nagana essomero kuba kadima nagamba nja kukolera mwana wange buli kimu saagala yejjuse mbasaamuwa taata we mwana kadima nengezaako ng'omukyalo omukozi omwana wange nemukuza nemuba buli kimu kyeyeetaaga omwana nagana essomero natandika okwekola ebintu ebisitategeera kati bwe nagenda okubuuza ne baŋŋamba mu empewo z'ekika neŋŋamba banange enkozi ntya empewo z'ekika bye biki nga sibitegeera kati nenkola ki njogera n'omwana naŋŋamba tagenda kuddayo ku ssomero nenegayirira omwana sibeera waawo mbeera mu kutambula kuba ndi mukazi mukozi mbeera mu kutambula kati omwana n'agaana nga bwenkubira maama omwana agenze ku ssomero naŋŋamba olumu agenda olumu sitagenda bwe bityo mwana nambanyabanyabwa omwana abeerayo embalala gwobeera wakati kati sawa zino ndi mu Kampala naye okumanda engenda banzize eno ojja n'ogenda bansuubula ebintu byange nengenda olwakadde kagenze njagala ombuulire onoonya taata wa mwana tokyajjukirayo ekawanda sekyajjukirayo okuba natuukawo awo okubirako ng'amufunirako kati lwe nasembayo ndimubako nga tuyingira tugenda omwaka gwe twayingiramu mu covid awe nali muwadde puroguramu ng'amugamba omwana amuleeta njagala kuwa mwana we yaŋŋambira mbu ne maama we yafa yamugamba nga bitalo kati nenkola ki nemugamba wetegeka omwana amuleeta kati nafonanga negwenkubira enamba tenali nina tebanninyonyolanga kituufu kwegamba njagala omuntu avaayo ambuulira amazima kituufu yafa oli yagamba nti yafa gwe wakubira yeye yasooka okunkwata n'omuwulira nga yakutte namuwulira eddoboozi kati bwe namugamba gwe ssebo njagala twogere nkya nsimbula n'omwana n'abuwulira essimu namugamba Jimmy Galabuzi ye taata w'omwana baali babeera Kawanda tokyajjukira we baali babeera sikyajjukirayo kuba bazimbazimbayo wonna ne wakyuka sikyajjukira nsaba omuntu amanyi Jimmy Galabuzi omukyalo ono amwetaaga amunoonya maama wa mwana nga bw'owulidde stories ezitambula bw'abanga yafa nakyo tukimanye tukitegeere kuba omwana kati ansumbuwa omwana akusumbuwa oyagala muwa taata we omwana sagala muwa taata kuba kati akyuse oyagala alabe kuba ekika kye abalabe kuba omwana wange nkyamwesobola olina ku baana abalala olinayo omu be baana babiri n'abaana bange babiri naye ono ye first born kale tutuusa okusaasira kwaffe gy'oli ajja kulabika Jimmy Galabuzi ogambye nti weekawanda we mwesanga we yali abeera tujja banga tufuna information emukwatako nyina ekintu muli kingamba ntujja mumufuna kuba ekirungi ogambye nti omwana wo omwesobolera kulaba just ku kika kye omwana omusobola kuba omwana wange nagezaako kyekyanjawukanisa nono omulala taata w'omwana neŋŋamba ku musajja n'omwana nyina okugjako kimu omwana wange mwagala
sagala encha yejjuse ekirungi wano message enfunye wano ku simu yange ono agambye nti oyo w'Ekirinnya Bigo bali wano distance ntono okuva ku dduuka lye bali Kirinnya Bigo wawidde ku kigambo Kirinnya Bigo mbawulira wano ku radio nga batumira bava Kirinnya Bigo. Okay, ono omukyala ye kansala Saara yampeereza message wano agamba nti amumanyi babeera kumpi wano Ekirinnya Bigo kinsanyusizza nnyo kuba Kirinnya Bigo Kawanda ate story gyonyonjoli nayo Kawanda katugenda kuwalagana ne kansala Saara ono abeere nga atunnyonnyola tulabe taata w'omwana tumutegeere kinsanyusiza nja kubanga nkuba ebisingawo tulabe mwebale okuyamba abantu nawulidde muyamba abantu kuba bwe mba ndi eno rediyo yammwe gyempuliriza gy'owuliriza nnyo bambi muyambye abantu mwebale mbambi mukama abawangaaze kale wano tufunye kyangu nnyo tugenda kumufuna kasitona agambye nti amumanyi kale neyanza nnyo ssebo neyanze naye weebale nnyo tujja banga nja kwongera okukubira nkubuulire kyekigenda mu maaso kale neyanza mwami Kadimu mukama kuume kale neyanza nnyo bambi neyanzeege kale tamale mukama engeri gy'ayambamu ogirabye eno tubadde tunajjako na ssimu nga tufunyeyo amawulire amwana oyo omukyalo yaŋŋaaba olweza yalunaaba era bw'oba kabugoza ngono kyala alina omuntu temuti munfuuyidde ddala